mu buufu bwe bumu mu kuziika abadde Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga katulabe embeera bw'ebadde wabweru w'Ekelezia ng'eno basoose kuteeka wabweru mulambo gwe olwo abantu ab'enjawulo bagukubeko eriiso evvannyuma bangi tebakigumidde era boozezza ku mmunye. Ebyokwerinda binywezeddwa wabweru w'Ekelezia ey'e Lubaga awaziikiddwa Ssaabasumba ow'essaza ekkulu ery'e Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga era bino bye bibadde ebweru. Akasozi Lubaga konna kabadde kalawunwa era abamu ku bantu ba bulijjo abaludde okulaba ku mbeera ey'obukuumi bweti beekengedde nga balaba obumotoka obukubyeko abasirikale bakitegedde luvannyuma nti babadde beetegekera ab'ebitiibwa abeetabye mu kuziika. Omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka Sekandi era nga bw'aba mu Kampala asomera Lubaga atuuse okwetaba mu kuziika. Abakulira ebyokwerinda kwa Nnaabagereka Sylvia Nagginda nabo batandise okwetala era wayise akaseera mpawe kaaga Nnaabagereka n'atuuka. Bano bonna nga batuuka abakristu babadde mu maziga olw'okusaalirwa omwagalwa w'abangi Dr. Cyprian Kizito Lwanga. Wadde kubadde kukungubaga okutasuubirwa kubaako kukugirwa abazze ne batakkirizibwa kutuuka mu kifo kino bakkiriza ne baddayo gye bavudde nga beesooza. Okujja okuziika simusanga ate tekyawula mu madiini ensonga lwaki mpise ku geeti esooka wansi nga nnyingidde oziika naye bwe ntuuka ku geeti esembayo nondaga nti gwe ate oŋŋamba nzize salansawo olw'okuba nabanyambadde nga bwe nyambadde mu mateeka tekiriiyo. Bajozika alina kwambala sapule alayika omusiraamu alabise buba nolwekyo bwetubanga bwe tuba tugenda oziika tulina kusiika musiraamu toziika muntu. Ekyo kifaananyi kirungi kijjudde mu kaseera akatuufu okulaga waawe tulaga nti obusiwenkanya. Olw'okuba aziikiddwa munda mu Ekelezia ababadde wabweru babirabidde ku ntimbe era bwe ziweze essaawa 8 emikolo gy'okuziika ne gitandika nga bwe bakulukusa amaziga. Ebidde ebyogerwako eby'e Lubaga bikubiddwa okumala akaseera mu kuziika era essaawa ey'omwenda ey'olweggulo emikolo gyonna egimuwerekera we giggweredde. Betwogeddeko nabo ng'okuziika kuwedde bwe bati bwe boogedde ku bibaddewo ne ku Ssaabasumba Dr. Cyprian Kizito Lwanga. Anoonya nnyo omuntu gwasobola okukola naye mobilizinga abantu okukulaakulana n'okukola kyakikoze ne distinction era nkakasa negyagenze abantu bakutteko bagenda kusigala nga bamukimukirirako ddala. Facebook yampandiikira nga neebaza emirimu emirungi gye nakola okukulaakulanya abantu. Kale ekintu ekyo kyampa amaanyi okumanya engeri gyayagalamu enkulaakulanya. Dr. Cyprian Kizito Lwanga yazaalibwa 19 January 1953 e Naggalama n'akulira ekyabakadde wakati wa 1996 okutuuka mu 2006 ye yali omusumba ow'Akasana Luweero okumala emyaka 10 n'alondebwa ku bwa Ssaabasumba nga 19 August 2006 n'atuuzibwa mu butongole ng'ennaku z'omwezi 3 Sebutemba ow'omwaka ogwo okutuuka w'afiiridde ng'abadde atambuza omwaka gwa 15 nga yafudde ku lw'omukaaga ku makya omusaayi bwe gwekutte mu kamu ku kasuwa akagutwala ku mutima. Tunaakujjukiranga Dr. Cyprian Kizito Lwanga ow'omuwala mirembe. Yakyambadde Lawrence, Salt TV, Omunyo.